Junior nga yali nga wonoyogereza omuwala naye nga weebuzaabuza agende w'omuwala bamuyita Tasha yakula bulungi kati ebbanga lyonna Junior yamala n'oyo omuwala Tasha wadde n'omukwatako bw'ati naye ng'akozesa mumwa omuwala waali tetumuwaayiriza ng'akozesa mumwa oba omuwala yatuula bw'ati ate avawo ne wano n'addako eri ewali eri ekitegeeza ekyakutankalanya ne Tasha ky'ogamba Tasha ngamba obuzibu oyo Gayi awunya akamwa awunya bbi awunya kikubanga wakkirira ebakuri agikolako n'eri lumu yagenda n'agwa emanyuma wa Tasha neekanga ng'apamye kati Tasha agamba omuvubuka yali talina kyaleeta waka yali talina kyagula nga tapangisa nnyumba nga talina wadde ennusu ng'ayambala ne blouse za Tasha naye ng'ekizibu omuwala ayagala kufuna musajja mufiiringa ng'amunyingidde Junior kyatakola kati golinga agamba mbu yafuukanga kapa ekiro muganda wa byenjogera Tasha waali Tasha kibozibozi Tasha bulijjo yaliyo ky'oba bagamba nti najja ewe Junior w'oba oyina risiti ya Land Road yonna nga wali obeera ne Tasha nkuwa million 3 cash down Tasha agoba Junior Tasha gwenjogerako mumanyi najja bwenti Junior nga ntutte gwe gwasooka okuyingira we yali ayita ewuwe omuwala n'atunula bw'ati oli omuwala Tasha nsonyiwa bino byogera oli omuwala she's very respective n'atuula bw'ati Junior n'enjogerero Junior nga nange njagala Junior bamuzze eri nga ntamye wano anti nagenda ebyo mwala byayogera nti nagenda ewuwe si wuwe nagenda okwegayirira Tasha Junior yali ankeese nga siraba gy'agenda nga nendowooza tindoze yanoba waliwo TV ye kati nengenda nga njagala dde w'omuwala tuuke w'omuwala omuwala yantunira bw'ati n'aŋŋamba Uncle Wisdom ngenda kugamba ebintu ebyo emize oyo gy'ayina ne mugamba asooka aveewo oba nti abeerewo bwemba nnimba agambe nti nnimba nayogera ekyasooka kyeyayogera kwe nakoma kunyumiza kiri nti yamugwa ebakuri omwana n'anyimirwa n'alowooza nti ku luno ono agenda simula zipu akoleki yeekanga ono olulimi ate alutadde eri ewapama omukazi ng'apamye yamugwa ebakuri mu kitundu kino ekisooka Junior n'amala n'ateeka olulimi ewapama omuwala n'apama kubanga ndowooza bbi yali amuluma yeekanga apamidde Junior mu kamwa kati awaawo Junior omwana n'atuuza Junior n'ambuuza Junior olina kizibu ki kino buliwo ebbanga lyonna okola bukozi kintu ekyo kiki bw'atakola ekyamuteeka mu lugalo Junior atuuka n'okugula ekintu bino ebintu byammwe bino bye vibrike bino abawala bye bagula omuwala n'aŋŋamba Uncle Wisdom sirina relationship n'oyo akulimba ekizibu kye kino kati nze nali ŋŋenda sseka nasooka ne ndowooza asaaga omuwala we yaŋŋamba nti yankola ekintu kino kuba omuwala yawa ensonga n'agamba oyo byankola oluusi abinkola nzikuse kati nze wano oluusi tusobola obutafumba nga nalidde chicken n'abinkola n'ateeko kati n'amupamira mirundi emeka omwana yagamba mukola akuse anti omuwala yaŋŋamba yamupamira nga tategedde n'ambuuza kati ono namupamira omuwala yapamira Junior mu kamwa kati n'ambuuza olowooza lwakinase bayibuli eri wano muganda wange oyagala nkwate ya Luganda Junior omuwala n'aŋŋamba Junior alina omukise guno sisobola kuba naye mu bikolwa bya bufumbo yaseeyo asula waabwe zana eky'emmotoka
in courts tuli kirabo olulala tumalize kino bino byapa sinondagano yajogeddeko nyo naye tujja gituukako yagambye nti netufaaje okyakola mpola kituufu kati nno tuli ku gwe kashumba oba ogira sirika tuli ku byapa nno ebyapa tubita kati kansoye nemwana zinembwa bino ebyapa byondaba obirina ebintu byosi byakwogera ebintu byapa bibino mbiraba katudde buno bwakabaka bwa Buganda Kyaddondo bayitayo biki Buganda landi biki Kyaddondo kiriwa oba kali kuno omuluka biki bino kitandika kule umusajja fetuwagira Bobi Wine nga twakolamu, and I know what I mean, because what they call good life, I'm the good life. Nakuri nakasoro ngasomera na Kibobulu. Mama wange yali captain nga medical doctor. Kwasemba kuba mubarakisiye. Ate Junior yasomera wa? Manzi. Junior atugamba Planned Kid kankubuuze. Musiru kyoli musajja ategeera mwe bannakampala abaali ba sharp. Ngenda kubuuza ekibuuzo kino. Ku mulembe gwaffe emyaka 2 emabega 2 bannayuganda abagagga babeeranga wano Kinda, Kololo, Muyenga, Bukoto, Bugoloobi, Flats, olaba ebifo ebyo 20 years emabega osegera ababbi be Uganda abasinga bwe babbye ne bagenda ne bagula eri ekira gye twakimanga enku ebuwaate Semakula be bali bananyini buwaate nga kibira nga banaku gye babeera. Taata wange one of the landlords be buwaate ng'ekira gye tujja enku ekira opposite kira police tulinawo ekijja n'ennyumba ekuuma ge malala agasinga okunyirira mu Kampala agagasinga ga Kololo kira police nzijjukira bulungi kyali kyalo nga tuzikayo bafu tulina ebijja Kawaala tulina ebijja ekira olabye abafu baffe ba Kampala ng'onja kusamira nti nno gwe kitaawo wamugulira benzi wali olonze gwe nazimba ekiri mugende ekira abamanyi tuuka ekira police post opposite mujja kulaba na kikomera yonna kuliko ennyumba ekira kijja abeerako tumusasula n'omusasula ng'onja kusamira full figure oyesiba full figure yalimba emyaka 5 nalimba bannayuganda nti presidential advisor emyaka 5 okumanya abantu bamasi emyaka 5 ng'olimba bannayuganda tugenda okizula emyaka 5 ng'obalimbye nga you want nothing okujja kukola ku radio akuwa emitwalo 2 kati Kaye leero Kaye kwegamba bwe tujjayo endagaano mukadde wange ojeyo obukaka olinamu n'endagaano muno kandika kulaga kati ndagaano ziri sirudi abagezi republic simanyi obusero agreement tuzisiringa oziraba ebintu byenjagalira ddala nze Kaye ebintu muntu n'omulaga ziri endagaano faba buno buproti tobala ntondetera abanaku olaba stampu za chairman olaba nziraba kulage kwendagaano ulaba tuli ku ndagaano kati nze tali muntu ali ku media atola kunyimirira tuli ku ndagaano eno Kawaala yiyo LC1 biki ndi ku ndagaano Kaligwa ndi ku ndagaano LC biki era bwangamba nti Kaye bungi ndi ku ndagaano gwe kiba yayimbira ku TV n'agamba mpakirwa abantu ng'aba Kaye wisdom abakolamu oyagala muswaze ndi ku ndagaana siri endala ate waliwo ezitali sirudi nazeerabira noze birabi banna gye twalaba ey'omukyalo oba watwala nagu gwe rich omanya abagagga okuba omugagga you have to have waliwo kye bayita Pentium house bino Mike Mukola yabinjigiriza natulabwe nti nemugamba njagala okuva mu nsi muno maama wange yaŋŋamba nga I have lived life to
to the fullest. Mama wange yangamba, this is what I want from you. I want you to live life to the fullest. Quote that. To the fullest. Sine mufaka life ngoyo Junior akombo mubina abakazi ne bamupamira mukamwa. Gwe inze ngena kwa simba kuwe mupi anampa akalwa akampa atakampa